Endobeso. Ndaba mukaaga tonzifiro tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Katugendeko mu Ndobeso waliwo munafuna aweereza wana ka message Mukunja inamu obuzibuzibu Sikyayima mu nsonga zange ez'ekisajja ntambudde abantu wonna baŋŋamba nti bakyala bange kwe kuli Kyeyankola naye namba gye nakuweereza eyo omukyala wange owewako omukulu nebinsobodde lwengenda wonna bigaana ngezaako nenfuna abantu ab'enjawulo bigaanye enamba gye nakuweereza eyo omukyala wange omukulu owewaka gwe kati takubira mukama we president Saluti takubira kati wabaze bombo babikoze omukono guno gulabiko bagukube essasi tegukyasi kugumba lyamenyeka esi gumba kwati waba gumba anti ogambye mukono bakuba kinywa Saluti bwabere bombo ku headquarter azikuba bwabera ku headquarter azikuba staka agenda mu buditachi buno obulala ate akugambye esimu gyatuwadde ya mukyala w'omukulu kitegeeza headquarter teri ayi kakaja teri kinywa gena mu gym ne batsitula omulundi buboye Hello Nyabu. Jebale. Hello. Ndi jebale ko Nyabu. Sebo nawe jebale ko sebo. Kakati. Wanji? Ntobani. Anti zedi musawo. Sebo. Na mbadde nabye njagala twogeremuko. Sebo. Naye nga byaffe bya babiri. Nga byaffe bya babiri? Sebo twogere tewali buzibu. Woli tewali muntu? Tewali muntu. Kakati? Nze nzijanjaba bbaawo. Sebo. Bbaawo obuzibu bwe yajja n'abunyinyonnyola tutandise tulina exercise tuliko misuwa gye gyafunamu obuzibu gyazibikira kale abadde yaluzinga amaanyi ge ag'obutonde oba obadde okimanyiiko yaluzinga amaanyi ge ag'obutonde amaanyi g'ekisajja wabula nkubuulire dokita omusajja oyo antamizza ekintu kye bayita obwenzi n'azunga nadda eno n'azunga nadda eri nze kennyini olw'obwenzi bwe n'okuzunza empale ndafuna omusawo wange nampa eddagala n'aŋŋamba ndikozesa nga bwe yaŋŋamba nendikozesa bulungi nga waaba agenda eyo ebbali talina kukyamuka nga wadde ewanga akyamuka naye olwenkozesa gye nabikozesa ndabika nalikozesa bubi. Nga walikozesa bubi otya? Ekiseera kyatuuka nga ne wajja ewange naye obifu bizibu. Nga gwe walisobya? Nze nalisobya. Bwajja ewuwe era nawe takyamuka? Era takyamukira ddala. Kati ogenda kukola otya? Era kati kyendiko kuba omusawo oyo ali Tanzania nkyasondasonda busente ndabe nga ngenda Tanzania bamutereeze. Banna kati ogenda kukikola otya? Eddagala erigenda omuvumula enaku lijja Tanzania ate wala kati kinneetaagisa $50,000 okulaba nga ngendayo basobole omuvumula. Okay,
kale naye nga musawo kyoba omanyi naawe odirogezaako Katonda wanaayambira naye nze kyemmanyi nina kusooka kusonda busente ngende Tanzania. Nyabo wange sawa fubanga bw'osobola va ku maanyi g'ekisajja g'omusajja kyewagakola gazzeewo oyogera ne Mukunja wa biti mu Endobeso oli mu kuyogera obalatanga bw'onoonya obusente ogende Tanzania noonya sente. Mukunja ate kiki ojja kumpa sente ezigenda Tanzania oba onoozireeta oyavula ojja kuzireeta totiisa ojja kuzireeta gende Tanzania onoonye toli ku byakusonda wakiri tunda ogenda kuzireeta sente ezo ng'oyavula taagala kuddamu kummanyiira. Tiise balala naawe tewali byakulinya boda oba taxi ogenda oyavula sia yasoose ye lwaki njavula bw'omu temulimu mu puroguramu banyini bakitegedde bakolako bayavula bamanya ekkunja alirina bakutugunya okyayavula naye bannanga omuntu alizanyira ku maanyi g'enjuba aganga ali kigwako bw'oli wasola ate biswaza okanda kunyonyola muntu nti bwe nti tusiba embeera bulijjo nga yatawulira ng'ate yawulirire ki nga yagamba atya omalidde ebiseera byange ebisanyusa bingi ku makya Mukunja Nakatwa ne Amoto mu balanguzi ekintabuli ky'omuziki ekisinga kale esimu yaffe katulabe munnaffe ono yateesa ati Endobeso mugiwulidde omukazi yagezaako okutereeza walala ate naye n'ebifaana ebyewuwe. Mukunja noonya sente ezigenda Tanzania ate ozitwale ng'oyavula naye bannanga abakyala lwaki temwesonyiwa basajja bajja obbayiwa ebinnya ebyo nze bannanga ekyo sikisobola nze bamannamwe nnamaliga mukatayi musibe bulungi abasimusi. Kale mukwano ku BTFM ekintabuli ky'omuziki ekisinga. Mukunja Nakatwa namoti mwasuze mutyamu bali kutuweereza iza Fiona ebulenga omusajja asala amagezi yetambulire kasita kitegedde mukyala we waka ye yakimukola naye abakazi bannange ng'ofaaki bino byansi omusajja muleka ayende bw'aliko alituula kituufu tumuleka ayende bw'aliko walituula agenda kuleeta bizibu bw'atalituula n'asigala ng'ayimiridde Mukama ali mubonereza. Waalaikum warahmatullah. Waalaikum salam. Mwebale kusiiba bakulu bange. Yesebo. Omudugu wasana ngandi wanakisoba ndejje. Naye ebisale ebisinga Mukunja olaba abakyala bayitiriza kati omusajja wenfunayo omuntu ebbali kibeera kibi. Omusajja yani muleke n'atakala kuba abasajja munyeera babeerawo okwandaaza naye bannange abasinise good morning nasazimani katamanyi nti mukugwe Tanzania wasinga ebukunja abadde kyoyo bannanga abaana ab'obuwala abakyala obwanyi bw'abasajja tulwesulubwe be balina obwanyi obwekwekwa bw'oyagalya omalibemu ddala olw'okubanga kusajjalaata bannange bwe kusajjalaata twakusangawo era tujja kulekawo naye obwanyi bw'abaana batto banneemu bwesulubwe. Masazi Monica omimbi nowera kwali na mimbi Queen Smile naye bakazimu abatalina magezi mulekerawo okumanyira bannyinaffe oba eddagala walisobya ye oba ofaaki omusajja gwe wamusookerako naye munnanga abakazi abatalina magezi nano kiki ekimuyombya ekitamalako yadde ekiro Amauti obadde oteesa otya? omukazi omwana omutoolo akombeka enju agirimu yenka na ambasada wa Liverpool ndieno munyendo mukungwe nabagamba awo abakazi batuliisa kayayana ddala nze bandiisaawo kayayana mwene muwakana n'oyayana naye ekizibu kibaleeta n'ebisiba emikisa aba batwale Tanzania